program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Oh yes, black is beautiful. What we gave mu say Chanel Omonir, what we get no black is beautiful. Buli ebigambo ebyo munafa atuliza gwa Impact FM lwese mayinja omanye rwachi abyogede ebigambo ebyo era rwachi bigenda maso kwali munange bino okuba nti wefumitiriza nobirowozaako ebigambo ebyo byabimba mulimbolo birungi nnyo nyini ddala. Kubanga gamatine ebyaddala ke kaseera gamba abaana bo nti nno obuddugavu bulungi nnyo nyiddala nti omuntu omudduga black is beautiful. Kibagambi nti okuba mulamu kisinga obukulu ennyo okuba mulamu kye kisinga obukulu nnyo. To be alive is a whole lot of privilege. Kyokka naga education is the key to the world. Kasobera ng'oli muyigirizeeko kiriza obagaana kisumuzeso kwa kifuga ensi mwe tuli naga you don't need to be a white to be a pretty girl. Ega omwana tulina kuba muwe tulina kuba muzungu ate okuba munango wakabi okuba mulungi nedda mwino okuba nti muwaana abaana mubagambe kituufu bagage kituufu nti Katonda yakola mu kifaananyi kye n'olw'ensonga eyo you're beautiful. N'olw'ensonga eyo bwati batugamba Lwasuga nti obulamu kya bbeeyi nnyo nnyini ddala olw'ebigera maaso mu nsi mwe tuwangalira waliwo abataagala kuba nti obulamu tubeera nabwo ate omunange babuwagala naye abataagala kubeere tubeere n'obulamu omunnaffe atuwuliriza balina nabo ebigendererwa byabwe byebiriwa biyitirivu nnyo nnyini ddala munange atuwuliriza gwali Impact FM radio lwasamanya kaseekuzuukuse ngugambe nti n'omawe bali kuba nti ozuukuse gwe munnaffe atuwuliriza era atanazuuka mugende nti n'obudde bwakedde dda kubanga eryemu dakika 14 nagula 6 zimunana omwezi gwa kusatu omwaka 2025. Public holiday no kubalero nchime kati abasinga bungi muli waka abasinga bungi temukoze n'olw'ensonga etubalina emutano bwe tuti kati obataddeko mugemu no yataleko obudde buno tubenga tusimbula munange gwatuuliriza omwenda kwenkulu abasinga bungi mugenda gula kati ebyokulya mugenda gula ku nkoko naye kati uliriza gwe taata mama takimanyi bulijjo nti n'enkoko gy'ogula ogula nkoko kikaaki ogula nkoko kikaaki abageno ogula kati enkoko buno obukoko bukiyo tubagamba bulijjo mulya butwa obukoko obwo mbulya bukubira bulango buva mawanga nga Netherlands Turkey nga bujja babugenda obugema babukubira eddagala n'olya akakoko ne kakula mu wiiki emu ey'okubiri ng'okalidde nga kagezze kati bakakubya empiso paka kugejja n'olya ngoloza nti n'olya nkoko mbabe wakasima obagulidde enkoko balye ku nkoko nakulwaliro nenga mugana ng'ekyobagulidde kyo obagulidde butwa. Ekyo nkutegeeza ne kubulira mugana angatuiza tekiruma namu bwe kyo kibeera kubanga kyakakasibwa dda nnyo kyakasibwa dda nnyo ekyo nti muli obutwa era busingako ni bubatta abantu nga bafuna endwadde nga kansa oba kookolo. N'olw'ensonga tugamba bugambi gwe munafu atuiza obanga ogenda maaso kwa nti ebyaddala olya ku nkoko lya enkoko ennansi obatasobola gyerundira genda ogigula kuyo munnafu agirunze. Naye njogera mukwano gwange eyo nangamba nti nano actually waliwo kyengambako na wano nti ekyewuunyisa nti ebiseera bino osanga omusajja ng'alina amaka nga yazimba nga topangisa naye ng'olina amaka naye nga mu nnyumba oba mu kikomera kyo ky'olina abasiba ebikomera naye oba ng'olina amaka kaine mu kyalo naye nga tolina nkoko gy'olunda nga kyewuunyisa nnyo nga kiswaza n'okuswaza edda omusajja omuganda okugenda katimba agenze eggula nkoko nga kyewuunyisa nga alina amaka walina wasobola okuba nti alundira enkoko eŋŋanda ng'osojjita yo neetakulira ng'oggulawo buguzi ku makya neefuluma n'oggalawo ng'eyingidde kawungeezi ekomawo yokka naye ne weesanga nti nno ebyadde abantu tebawulira na nsonyi n'obeera nga olina amakaago topangisa wapangisa kati tuyinza okugamba nti abamalando bayinza okuba tebazaagala enkoko naye gwe topangisa tositagula koko kasingisi nga 13 n'okalunda. Mukama Katonda amma batandika naffe mwebali nnyo baddala abamu kati balunda bannaye balina ebisibo. Nalaba muganda wange Rogers Makafrika enansa nalo yampeeza ku nkoko zayina mama singa buli muntu yakola bwatyo muganda we kati wetwogerera enkoko ŋŋanda nansi za wano azirunda kati bazirunda enkoko eŋŋanda gano bagiseera muganda wange lwaki kubanga eri nakyo oli ekintu kiri organic ng'emmere eri organic bweserebwa mu mawanga ga Bungereza mawanga ga Amerika gonna emmere eri organic egyo batafuuyidde bagiseera buwanana eri bwako bagagga babinyonkondo bagiseera lwaki lwakuba nti n'oba olya bulamu muganda wange kakati nezine enkoko ennazimukkirize era bw'ogenda katimba wali okugigula kkiriza obagamba yakugamba eno ya 5,000 empanga ku 7
kyokka buno obukiiko kwiba muwulya obunene nnyaga nene gakomeri baga 2-3 tuwe buno obukiiko kwiba bwagumu 2,000 gumutwa gumu 12,000 hakati mugana wange atuliriza olina okuba nti olina okuba ng'okimanya ekyo kati taata maama gwagenda okuliko ku lunaku lwaliro munne tuga bugambi nitutta abaana bo tobeera mutemu nga gwenyini gwe wetemedde gwe wetemulidde abaana bo bagulye ku nkoko ennansi eŋŋanda singa oli wakulya ku nkoko. Kale tuvuddewo munnaffe tugamba bulijjo munange mulye ku greens bataata bamaama we mutabadde nga muli ku mirimu emikola buli lunaku tubagamba nti nno greens mulya esinga obungi ennyo bazifuuyira eddagala ebbye ennyo ate eri obulabe eriweererwa mu nsi yonna naye mugwange ngana baaliweera twagamba dda tana kulya approvinga naye likolera likyali katale likola kati tibagenda kutaasa wabula gweka gwe bweweetaasa kubanga oba okitegedde nti no baaliweera naye nga likola kati omanya wa gye tugenda n'olw'ensonga eyo kikulu nnyo naddala mmwe boyina akalimiro ko loteka akalimiro aka greens welimire ku nvendirwe waka kitwala ki dda okuteeka ebikolo 2 oba 3 ola tuzirima mu ekibita urban agriculture ne tulime envendirwa mu biveera mu bipiira ne zikula ne tuzirya nowetaga okuba nti munange tukendeeza obutwa nga tulya ku greens ezo tuleeta obulamu mu mubiri gyaffe tulya ku greens abazigula mwebale nnyo naye ng'ozigula ku source gy'omanyi ti nno ddala ogyesiga bantu bafuuyira muganda wange ensi efuuyira naye ate ensi efuuyira obutwa bwennyini bwe twogerako bwe mulya ne mufuna kansa tugabajja okuba nti okendeeza obutwa mu mibiri gyaffe lya ku bintu ebikaawa oba osobodde nnyo ku kigaji oba tosobodde lya ku butula katunkuma affe olina gamba katunkuma butula oli obukaawa obutini naye munanga amawulire genina gembategeeza bulijjo nti baamufera naye ng'omutini akyali omunoonye nabagamba temugulago ganene gajja kudiba gadibe bayikuddamu kuba ndiba galima n'ogasuubula baddira katunkuma affe oli omunene omutini ne bamugenda ne bamuwakisa ne bamukyupulaawo ne bamodifayinga kati ganene tegukawa gulyawo gunene kati nawulidde olwabakubye ennyo batandise kati uliya kye bakola ebitula bino ebinene bakola ebiringa katunkuma batuwunza kati bibadde tebikaawa kati waliwo eddagala ebakubamu ne bikaawa okitegedde mulimu eddagala ebakubamu nga ne bikaawa mbiringa kali akatula akatini kwa tuwe tubagamba bulijjo nti tebikaawa tembigula bibi nnyo bya bulabe kakati baddidde bakoze bukozi eno kemiko gye bakola ne bakuba mu katwa kali ke bakoleredde kati mbuka kaawe okitegedde bazigasemu ekirungo ekyo ne tubagamba nti nno munnange amagezi wogafuna gagabane ne munno gatambule ensi etegeere bosa okulya butulya lya obutwa baffe lya obutini bukatunkuma nnyo tuka bukatunkuma sigana ganene webale nnyo kasubira ng'okitegeera nti nebyadda mu mibiri gyaffe gyetaaga amazzi ate nga amazzi gayamba nnyo mu kukendeeza obutwa butingiza bulijjo n'onywa amazzi ago aga buli lunaku naggamba nti amazzi ge tulina okuba tunywa ge tuyita mineral water si gwe mugula mu butale nedda mu maduuka nedda sebenedda nnyabo naggamba mineral water ge mazzi ge weefumbidde kuba galimu minerals eziri organic eziri nakyo Katonda zagateekamu nga gayita mu ttaka lyetondera ennyini ezo zetwogerako munaffe nga mineral water ganagamba ge mugula chemical water lwaki kebeera ku lebo olabe kuliko kibata chemical composition chemical zibateeka mu mazzi ago ezigafuula chemical water kati okimanya nti nno nnyo obutwa buno nga munywedde enze neyagalidde osobola kuba ebirayiro n'ogamba nti nno bwenfanga tebanenye omuntu yena banenyenga gwe wekaweka amaanyi banenye abafumba amazzi waka mwebale nnyo kigasa kikujjako ekyokutabana n'amazzi go mu kucupa n'otama nago nga wogafumbye kikujjako ki kolugawo ofumba amazzi ne bubaga taapu egebatekamukko obutwa obwo chemicals ezo alisi bwogafumba zikendeera amaanyi ne zivaako mpolampola nobeera nga alisi nakiweetaasizza omunange naga tebafeera amunywa amazzi nga galimu kino kumba onywa chemical gye bakola obukozi chemical bazikola bulijjo ne ziwunyia obuwoowa bw'enjawulo nogera nonywa ngolowooza ati nubambi mukazi wattu omusajja wattu onywa amazzi simaya ga wano ge batadde wano kumba onywa chemical yewunya bwetyo njoga n'obusungu n'obulumi kubanga nze ntya okuyitako mu Cancer Institute wali nendaba bampita banzijano ne bantwana endaba ekigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira abakazi otuuka kumbe bannanga ate bye mukozesa byonna ebyo babagamba mugenda okunywa eddagala ne bakuzza ebbali mu kasenge ne bakutabbira ne bakukwata bbiri mb'okozesa ki okozesa kino kijja kukolera kino muganda nge tuka emulago gwe mukazi gwe tuka emulago nonaku lwammwe mutuke emulago mulabe mulambule mulabe ku bakazi abali awo abalina kansa mbabuuze kansa oyo balina kansa waaki bajja kubuulira nabaana nti bamufuna batya bajja kubuulira muganda kuba basobola babulira olwedde kati
abasinga tebalina zina abaana bazavaamu lwa nsonga ezo netuukayo olabe bamama tubagala nnyo kuba mwe bamaama mwe bannakazadde ab'ensi n'ab'eggwanga we mutali singa eggwanga teririiwo naye ate babatta ebyaddala ekyungi mukula mangu naye babatta bamalawo mu mpolampola obadde okimenti nno abasajja bagenda maaso bakola nti nno buli product yonna empya ku katale buli product empya ku katale obadde okimenti nno abakazi basobola okuba ne bagibagesezezaako obadde okimanyi ekyokunywa ekipya katale bakazi basooka kuba bagamba emitima gyabwe bigikkiriza mangu kati ogamba nti kangezeewo ku kino mpulire mulina omukisa abakazi nti mu obutwa oluusi mwali badde mufa nnyo mangu nnyo ne mu at least katonda yabakola system zammwe nti buli mwezi mufulumya ku butwa obwo buli mwezi abakazi mukitegeere kyenyogerako nammwe abawala bwana obuwala ne kati baba ku basajja bannange ffe tuli bubi nnyo ate n'ofulumya ddi tiwali ojja kubeerawo muganda nge kyovuba tufa mangu tetufulumya ku butwa kakati oba tufulumya tulina okuba ntuweewala nga ffe abasajja ebyaddala muzi abasajja tufa mangu byebitutta byebisikomekuba bitutta kuba tufulumya butuwa oba n'obutwa mubiri gwonna ng'olyawo kutuka pulusi bappa bagagundi afudde taluwadde takoze eki kumbe bubadde bubinga munda muli obutwa buli lunaku mubeera bwetyo amankwaniza gwe munafu ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja eno gwe atagimanyi agiwidde olunaku olusoose omundi ogusoose ye program gye bayita ekiri emabega w'amawulire behind the news ng'era nze muganda nga atuliza omulangira Kalema Gegange. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Africa tuyinza okuba tewali ayamba ebyaddala nga ojja kwebuuza lwaki tewali ayamba gwe olina okuba nti weeyamba gwe kennyini munnanga atuuliriza tusimbudde tuba tutase program wali mbadde mbabuuzaako bubuuza ebadde preamble ndi mukuwa buwi abstract katutandise munne program onaku waliro gwe yakatuyungako gambe lunaku lwa abantu muli waka muumudde si byakutiisa twogera mazima gennyini twogera mazima mbakubiriza by the way okulya ku kye bayita white meat muleme kulya omanyi abasajja we mulwala ebise ebisinga obungi abagagga nogera mu ddwaliro ng'oweddeyo bagamba nti va ku nnyama eno lya ku nnyama eri white meat kubanga yo eyangu okuggwa mu mubiri nekola ekola kyona okuba nti ekola mangu nnyo white meat mugitegedde ate gitegedde tandikira ku kamyu nnyama ya kamyu bintu bwe bityo mama kamyu okutumiddeko nnyo tata kamyu mwami n'omukyala asaba mwebali kubeerayo nati mwebali kuba nti ebyaddala ensi mugiriisa obulamu kubanga abantu mubawa ku bumyu ne badya obumyu kale mbadde program gye nnina olunaku lwaliro mpeti nnene nnyo naye ebimu ku ebyo base ne baŋŋamba nti Masaka mu Buddu balonshinze okugema abaana omukyala yankubidde essimu naŋŋamba owaayino balonshinze ne mugamba nti bagampadde oli wakunako bagampadde balonshinze okugema abaana kansa omwagana abaana kati emyaka 9 ne 15 mu makkati awo Masaka so wangambe nanga nti nno oli ambuuza owaye abaana tubaweeyo ne mugamba nti okusinza ku programu ze tukola wano zomanyi negerera maaso gubadde olowooza otya manyi nazzemu nange na kibuuzo naga nti ebyadda ne mugamba nti okay okusinza ku pulezidenti w'eggwanga Uganda ye yagamba atya bwe bambuulira ensonga ezo kakati ekyewuunyisa bigenda mu maaso bintu tubyogera bulijjo kyebya kinagamba nti bye twogera byowulira nga bigenda mu maaso nga tubyogera wano n'obiwulira ng'ensi ebyogera n'abakulembeze ne babyogera ebisa ebisinga obungi bw'otabeera n'owulira nga ate babikola ku mutendera gy'oli eyo nga bikola naga nti nno gwennyini n'okwebeereramu nga ggwe omuntu kubanga bajja kugamba ekintu kimu gavumenti yakola bweti naye ng'omujjukiza muga nti pulezidenti yagamba keyeekennenya ensonga eno akati wabatongozza mubiwulidde babayita baani kitongole kya bwannakyewa African Palliative Care Association ekyo omulimu gwakyo omukulu
aba palliative care bafuna eddagala okuva ebweru okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebyo byensi bo mulimu gwabwe kulabirira naddanga olinamu kasente paka woofa ndi katulidde bulumi okitegedde batya nnyo okujjanjaba okulabirira abakansa aba palliative care abo obujjanjabi bwe bagaba nti oba olinamu kasente bakulabirira bakuba eddagala eri erijjudde enjaga mofeni kasakisa tofa ng'owulira olumi nga buba bukendeezezza gwe mulimu gwabwe ogusinga obunene ekikulu ekiriwo ate beegasse ku bapatanazi baabwe ne batongoza wali Masaka okugema kansa w'omumwa gwa nabaana mu baana bali wenso emyaka 9 n'emyaka 15 egy'obukulu. Kakati jukira babagamba ekintu kimu okubabuuza ekibuuzo kino kwanti otambulirako nti kanso yakwata atya baga yatambula nnyo bw'abasajja abalina patana omukazi asukka kwomu n'abakazi abalina omusajja asukka kwomu. Ne bagamba nti nate ekirala bebasangamu kansa oyo omugana baana batugamba batyo bagamba n'ekirala bagamba nti no abo wuliriza abakozesa pills okumala emyaka egisukka emyaka 5 netoga kumwagana baana twogera kati ku bakazi sabasajja tebalina nnyo gundi kati baga nti abakazi balina abapartners abasukka muomu okitegedde nti neki n'abakozesa pills empeke ez'ekizaala gumba n'endala okumala emyaka 5 n'okusoba. Bino binyogera banga badde bali Masaka nga batongoza enkola eno era babulya n'abantu. Kakati waliwo solution ezazireeteddwa abakristaayo mu nsi yonna naga nti noke bw'obanga omwana oba omuntu yenna omwadde eddagala niri mu lwaza ate after 5 years ayina osuli lwaki oyongera maaso ng'olimuwa ng'omanyi iri mu lwaza lwaki omuntu wabeera ng'ayenda lwaki ogamba nga yakukulwanyisa bwenzi lwaki ate omugamba nti kankugeme ne bw'oyenda tebijja kukwata lwaki omugamba nti oyenda okitegeera lwaki ogamba omwana omukazi ogamba nti afuna kansa omugana baana nga yebisa n'abasajja abasukka mu omu lwaki tomugamba beera n'omusajja omu n'omusajja omugamba beera n'omukazi omu kakati oyiya ripoti wadde bagifulumizza naga nti nno era abaluma abakazi bakozesa pills okusukka emyaka abadde okozesa pills okumala emyaka isukka myaka 5 kansa omugana baana ojja mufuna kyembadde manya ngugamba buli lunaku waekiri emulago nabaana bazijjamu lwaki because bagamba bakyala bagende ku nkola eyo yekizaala gumbe yaki nga bakozesa pills ez'enjawulo kati yina ripoti eyinezze bagironkidde Masaka nga batandika okukola ki bagenda gema abaana kansa omugana baana abali wansi emyaka makati g'emyaka 9 ne 15 kakitegeeza kigwe mukazi munnanga ali eyo katuliba nange nfuuse mukazi munnammwe kitegeeza kigwe kati ali eyo kyona okuba nti omanya kati ke kaseera ako president bamugamba nti nno obulwadde obwo bukwa bamugamba nti nno okugema kansa omugana baana nti tekiwonya tekigema nakugema kansa oyo omugana baana kuba kirina ebirwadde ebirala ate byekikolako nagamba nti nno mwebale nnyo kundabula ku WHO mwebale nnyo kundabula ku ddagala lino lye bayita HPV naye nagamba nno tebalijja katale era teyawa directive yonna tiyakola ki kitegeeza kweri katale era program zikyagenda mu maaso kati tsapon kiri eri ggwe maama taata omwana awuliriza obudde buno amasomero bagenda baba n'abasangu ku masomero uliriza ngenda kusomera ekiwandiiko okuva mu CDC Center for Disease Control and Prevention abako eddagala lyonna mu nsi yonna ne balionda ne bagamba nno kiri kitya eri mu America kiki bagamba ku bintu bino aba ne bagenda ku masomero uliriza nnyo nyini ddala ogenda kutegeera teri muntu alina lukusa kugema mwana okusomero nga tomuwadde lukusa without consent tekiriyo ekyo taliyo era mu mateeka tekiriyo ne bagamba nti no government endwadde zegamba nti no ABCD tekiriyo mu mateeka bagasoka weebuuze kubanga n'omwana olina okuba nti olina okusooka n'omanya history ye ebyafaayo bibiri bitya ku bulamu bwe wano omwana gwatalina kuteekako nampeke yonna oba kuteeka mu mpiso yonna olw'obulamu bwe kati obuuzizza omuzadde lwaki kiri bwe kityo kanze tusimbule matuuliza tutandise program nate emayiddwa nga ekirime gw'amawulire munnanga atuuliza tutandise olwo ffenna gatwogera mazima kantuje
program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega w'amawulire muganda nga tuweza kyali ffenna gwe yakatweyungako twogera ku nsonga bazita behind the news. Akati munange mbadde nkyakutegeeza nkyakubuulira ensonga nga bwe ziri nga bwe zitambula nga bwe zigenda okuba nti zitambula wannawali. Akati mu mbeera bwe zityo zonna mu mbeera bwe zityo zonna ze mbadde zyankutegeeza nti nno bw'ogenda ekigambo ekibadde ye Masaka kyekyo kyona okuba nti omanya naye ekikulu nabaga nti nno mulina okuba nti mwe bennyini mwebeereramu nga mmwe mulina okuba nimwebeereramu nga mmwe kubanga bino tubyogera wano ne tubibategeeza bulungi nnyo abamu ne mba tembiwulidde anembeereka buleesi bwe mutyo nejjukira bino byonna byonna bapulaningira ggwe omwana omuddugavu nalwa ensonga eyo olina okuba nti weebeereramu. Kale tweyongere omunafu atuwuliriza lwaki no mbigamba mbikutegeeza nkutegeeza nti ndokkiriza obagaana teri muntu akkirizibwa n'omu n'akeddaga okuba nti agema n'omwana nga ali ku ssomero nga takugambye era bagamba abo bonna sobola bakuba mu mbuga z'amateeka. Munnaffe atuwuliriza bino twogera of course wala batagala kubiwulira nga abakozi ba ministry tebaga kubiwulira tebagala kubanga kimu oba bajjeko emirimu ekyokubiri allowance bibadwazi bajja kufuna ekyokusatu agenda batajja kubanga ituukirira nebira biyitirivu nnyo naye mwabyewulyeko mwennyini wano nakuzanya program wano nenkulaganidde Dr. Wahome kyeyakola Dr. Wahome Ngare ku vaccines ennyini ezimanyiddwa nga HPV that is ezironkingiddwa eri waffe Buddo e Masaka tibyali byange mwena mwabiwulya bulungi nnyo nnyini ddala ayega nti no Kalema yakola ki yakola program nga yinedda tibyali byange n'omukozi w'eggwanga Uganda ennyini n'ava n'abyogerako akati kigaa ti no tibyali byange kubona omukozi w'eggwanga n'abyogera kuba yaliwo nga bamwadwesinga bulungi nnyo nnyini ddala n'abiwulya ensonga n'aziwulya bulungi n'azitegeera akati gwani ataziwulira gwani atalina okuba nga akola ki basobola nti wekimanyi. Akale tweyongere omuna nga ali eyo tweyongeddeyo okubanga obudde ndaba n'obutambula buno butambula mbali njagala kuwa katono nnyo wano mbali njagala kuwa n'ekiyaka kikyaganyemukko wano mbali njagala kuwa ddoboozi lya Dr. Wahome tujjukenyemu katonotono wali naye ekiyaka ekyuma kikyekuttemu nja kuwulikwa mu maaso eyo nja kunywa mu maaso eyo I promise. Kale munaffe atuwuliriza twolekedde olunaku bima yakwekyanga byonna bannange yakwekyanga byonna nedda waliwo kye bayita waliwo oli wajagamba nti nno eno exclusive muganda wange exclusive oyinaga nti nno exclusive otegeera ki nti nno nti twafunye mu bujjuvu twafunye birongera okuba nti nkutegeeza obeere nga obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala gemuna nga atuwuliriza oga nti eno exclusive ffe tugirina oga nti ffe tugirina nti ffe tugirina ng'omanya otuba ffe tugirina olina okuteekayo nate omwoyo ogambe nti otuba ffe tugirina egamba ki muganda wange wuliriza egamba etya exclusive yino USCDC naga ekitongole ekivunanyizibwa kye bayita eddagala bakita Centers for Disease Control and Prevention kyeggwanga eri America bakisaamu nnyo ekitiibwa mu nsi yonna bakisaamu nnyo ekitiibwa ensonga nti nno banoonyereza ku ddagala tebanakuba balita banoonyerezaako ne bagamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti so ekiva nekyogera si ebisinga obungi nawe tuyite bakubamu ebituli awamu naye wamu olina okuba ntitegeera bulungi kati bafulumizza naga nti nno kati ulira ekitongole kye kirogerako ekya CDC kyeggwanga erya America kipulaninze bagenda ku stadinga kiwa kunoonyereza kuki kunoonyereza ku kye bayita vaccines wamu ne autism bakunoonyereza ku vaccine eddagala ne bakozesa eryokugema nti oba lina akakwate konna
n'embeera ne mayiddwa nga ya autism. Munnaffe autism wuya autism ekigambo ekyo eno mbeera bagasi bulwadde nenga embeera ejjawo ng'omwana okijja mu bwongo bw'omwana ng'akula. Eyinza okujjawo ng'omwana kyali mu lubuto lwa maama oba ng'azaaliddwa obwongo obwo baga neurodevelopmental condition eyo bwetyo ebeerawo naye nga effects zaayo zibeera obulamu bwonna omwana abeera n'obulwadde n'embeera eyo. Olaba omwana nga bambi okwogera tagezaawo kwogera bulungi mu nkula ye akula kitonotono, then mulimu abaana nga n'okwogera tayogera bulungi, n'ababeera abakankana engalo obulamu bwonna emikono gye n'obulamu bwonna, mulimu bambi abakola ebintu ebityo. So obulwadde obwo oba embeera eyo kuba tebabiyita bulwadde normally ebeera nnyo gye beta autism, embeera bwetyo. Kakati abaana abo ne banga bazannya ne bannaabwe gamba gundi yaabwe ebeera talooza nga muntu mukulu obwongo buba bukola mpola nnyo, naye babadde banoonya buli lunaku nti lwaki ebintu birigenda mu maaso okuba nti bibeerawo. Akati nabo ne bagamba nti nno endulu baazikuba dda nti waliwo ekikyamu ekibeerawo, eitha omukyala bamugema ali lubuto, eitha omwana bamugema nga muto, waliwo ebintu byebakola ebyo naga nti nno biteekwa okuba nga birina akakwate n'embeera ye y'abaana. Kakati wuliriza lwaki gambye nti noolindeko owulirize ensonga zino. Ekitongole kivunaanyizibwa ku ddagala ekyo n'okuziyiza ebirwadde ekya CDC America kigambye nti weewo bazuukusa akaseera kano kennyini oluvannyuma lw'okukiraba nti nno obulwadde embeera eno yeeyongedde si mu America yokka wabula mu nsi yonna, nti yeeyongedde nnyo. Basituse ne President Donald Trump yakyogeddeko naga nti no basituse bakizudde nja kugulire munna ng'atuuliriza erifulumye essaawa 4 emabega n'adde ndyaba ekiro nga beeraliikirivu nnyo nga bw'okiwulira. Kakati gwe atali mweraliikirivu wuliriza. Centers for Disease Control and Prevention bapulaninga okutandika okuba batandika okusoma n'okunoonyereza ku ddagala ligema oba lina akakwate n'okwetera abaana embeera eno ey'obutakula bulungi ey'okukyankanya obwongo bwabwe. Olw'ensonga nti nno ebadde bajja balaba nti embeera eno yongedde nnyo mu baana mu ggwanga eri America ne mu nsi yonna. Ne bagamba nti nno ekisooka mu America bafunye kibayita measles outbreak. Naga nti myaka 10 egiyise tebakirabangako kino okuba ne kesi esukka mu 200 n'abaana 2 waliwo abafudde mu Texas ne New Mexico. Naga tekirabangako kino ng'ate abaana bano baagemebwa. Naga nti nekyo si kyekikulu, naye abaana babagema ne bagemebwa buli kaseera, ne kati bagana nekiriwo kiri kimu kyokka. Lwaki kesi zeeyongedde nnyo? Abaana balase n'okufa ng'ate bagemye, ate kesi ez'okuba nti obwongo bwe bukyankalana nayo zeeyongedde. Ekyewunyisa sekretary owa ebyobulamu gwe baalonda Robert F. Kennedy Jr. namubategeezako wano yali avumirira nnyo enkola zino ez'okugema nga tebasobola okuba nti beekenneenya. Naga nti nno n'abagamba motive eri emabega w'okugema abantu. Ekimu ku ensonga zasongako zaali kendeeza bungi bw'abantu mu nsi yonna, ezimu ku agenda nenga of course ezimu ku agenda zibategeezako wano ne Bill Gates nyine ne mbabwetagamba ndi bamugamba nti nekikende yagamba nti nalina system mwayokendeeza ku bantu b'ensi yonna gwe mukyasinga okuba nti yayagala mwe eddagala erigemesa yajja bba kukendeereza. Kakati wuliriza bagambye nti nno okusinza ku ggwanga erya America ekitongole kino ekya CDC kigambye nti nno bakizudde emabega okuba nibeeraliikirira olw'ensonga nti nno vaccines zabadde bawa abantu eza measles, wulira, mumps ne rubella MMR badde baziwa abantu, naye ekyewunyisa be bagemye banasooka okulwala nga beeyongedde obulwadde buno obw'obuwongo abaana kyokka nga baagemebwa mu myaka 10 egiyise badde bajja bakyekenneenya. Wekituukidde ku mbeera eno okuba ndi bakifulumizza ne mawulire mukitegeera nagamba nti nno olwo omanya nti ensonga erasse efuuse namulanda. Weekend ewedde yokka ono Kennedy yennyini gwe baalonda kati nga minisita ebyobulamu ggwanga lya America yafulumya opinion ye ku Fox News ne bagamba nti nno Fox News eno nga bagamba nti nno bali boogera kugema. Nagamba abazadde wuliriza
told parents vaccination mu nsi yonna amateeka gafuga was a personal choice. Was a personal choice and urged them to consult with their physician. Nibaga nti okugemesa omwana ogema omwana nga gamba bazadde kyakusalawo gwe eri omuntu nga gwe sekinnoomu yazala omwana oyo si gavumenti siki era n'abagamba nti nno nga tebannagema mwana ngo yagaba mugeme soka weebuuze ku omusawo wo soka mwebuuzeeko nti omwana we banaamugema n'abeera atya, omwana we banaamugema n'akola atya, kuba nagenti ne waliwo eddagala bakuba abaana nga ligenda bakyankalanya obulamu bwe bwonna nakutegeeza gwe bagema covid-19 wano akederi wano atamba ne silinda ya gas ku mugongo bwati taata we naga nti omwana bagava tunamugema basona okusiba n'omala omugema bapa asigala wo ebimuntu wako bina goka kufa goka fiiramu taata we atambula asaba ssente za kunyaba mwana we naye lwati nakati we twogere yakyali mulwadde. Kati uliriza omusajja agambye nti nno yagambye abazadde nti okugemesa omwana kyoyisiyo n'abagamba nti nno nekirala nga tunagemesa mwana naye obanga osazeewo gati omwana bamugeme webuuze ku musawo nebuuza ekibuuzo kimu kati munaffe atuuza gwali eyo bwobanga ovaafe engeri ekalungu ekiwaawo nti bameka balina abasawo bagenda babuuza bagenda okwekweja abaana nti sooka kebere omwana ono oba namugema taafune bulwadde oba anaafuna obulwadde bameka bakirina ekyo muganda nga atuuliza waliko Impact FM radio basa mayinja amakya ag'olunaku olwaleero bisoomooza nga binyiiza nga bitiisa naye tulina okuba tubibagamba mubitegeere nga temunnakola kusalawo. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne kulaga ebikusike. Omunywanyi aliko Impact FM radio lwasamanya bani nja kubuulira nga nja kutegeeza munaffe tuzegera maaso mu ggwanga mwe tuwangaale mu nsi mwe tuli. Wuliriza nnyo nnyini ddala abasajja bagambye nti nno bagaka kutandika okubanga bakola study eyo akati baade bajja bagema abantu ebbanga lyonna n'abaana ebbanga lyonna akati obadde butasooka ni buyitirira baga nti akakwate kaakano abasajja bavuddeyo. Wuliriza President Donald Trump omusajja gwe yanominatinga okubeera CDC director bamuyita Dr. Dave Weldon era obudde bwonna gakuba nti agenda asinga bayita Senate Committee hearing week ejja abannyonnyole ku kintu kigenda maaso ku nsonga za vaccines. Yennyini ono Dr. twogerako agabanyiwa ku nsonga zino sibawulira kituufu oba nedda. Dr. Wilbur Shen, professor ku University ya Maryland School of Medicine and former member of CDC Vaccines Advisory Panel. Wuliriza ono former member yawanga amagezi kakiiko kana ka CDC kennyini akagema professor ku University of Maryland School of Medicine and era bwatu yagambye bwati yagambye nti nno study eno yeetaagisa okukolebwa nga government nyini egikoze kubanga awo enegikola nyini kijja kujjawo doubt zonna eziraga nti vaccine zino ebyaddala zibadde zikola obulabe mu bantu bonna naga kijja kusindika kabonero akalungi okulaga nti no lyade babikola ng'ebitongole bya bulijjo oluusi bikola research ne byekuumira results of findings ne gavumenti nekitegeera mujja kitegeera nti n'amazima genyini there is something going on between vaccine and autism. Naga nti okuva mu mwaka 2000 mu ggwanga erya Amerika bati bakiribangako rise autism okuba nti yeyongedde mu baana era naga ke kaseera kijidde mu budde naga nti ekyewuunyisa abaana bonna abalina autism abo abasinga gye bali bakibayita MMR shots zinagamba ezigema mu measles ne rubella akati nage nti nno kyo kigenda kujjawo neki okusiza ku professor agambye kigenda kujjawo neki kigamba tebamanyi kikubadde kikwasa autism nti kibadde unclear kati oba nasanga olinki oba gizudde nti waliwo akakwate mu kugema n'obulwadde buno kigenda bayamba nnyo maybe okukendeeza ebintu bino akati naga nti kyonekyo babadde balowooza bulowooza bagamba nti bibadde biva ku maama ali olubuto n'omwana nga azaalibwawo oba tannazaalibwa complication zibadde. Trump mu kwogera kwe eri Congress weekend nyini yagambye yakyogeddeko nagamba there is a rise in autism among our children. Lwaki naga tuga finding out nagamba nti no teri muntu asinga Bobby nga tegeeza ku Kennedy magezi gwakwazza ensonga zino okuba ndi munanga azoogerako. Tubuuza ekibuuzo munaffe atuuza gwali eyo onasobola okuba nga okikola ekyo
oba nedda. Ensonga bwetyo bwetambula bwetyo bweri muganda ng'atuuliriza. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Your Excellency, WHO also proposes the use of the HPV vaccine to prevent cancer of the cervix amongst our children. We are supposed to inject our girls from the age of 10 with a vaccine called human papilloma HPV vaccine. Now, that vaccine is being said to be a vaccine for preventing cancer of the cervix. Your Excellency, that vaccine is for a sexually transmitted disease called human papilloma virus disease. It is not for cancer. Now, any virgin, whether male or female, is not at risk of getting HPV. And it is only on the first sexual experience that there is a risk that one could get this disease. And if a woman got this disease and got sick with HPV, over 90% of them, their natural immunity destroy the virus and she doesn't need any treatment from anyone. Eno ye program ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Oyo Dr. Wahome, mbadde nkulaga mbadde nkuzanya ddoboozi eri. I think yadigendeza otubenga tusookwatira tugenda wali wennyinnyini wadde ayogerera nti ku kya HPV vaccine eri mu kuba nti kati obudde buno egenda kuba nti ekola ki bagironkinze Masaka eri. So noti 7 noti 5 984 oba noti 7 6 noti 6 noti 2 kale ensimu etuwangalya yeyo yewetu weri kanfune ku simu zammwe wangi kana mulangira sebo singa kiwadde kisoboka wandibadde twenenya lwaki omusota gwenenya obwoya nente neyenenya enkofiira kakati wandibadde ebintu ebimu tubyenenyeza ddala ebintu by'abazungu naye mulangira tulowooze ng'abasajja bakulu n'abakazi bakulu yes obukolwa bwe butta omusota bukutulamu ebitundu ne bumanya tuli mukamba bwe buba tebimumala tebuya bugulekaawo yes kati kiteeke ku levo eya wansi oba abavunanyizibwa banaafuna obusungu ng'ovuga mmotoka bwana mulangira owa boodabooda takkiriza nti munne asobya asanga mufinyesandi bwe yatuuka agwa mwana afe abadde mutuufu n'omuganga awo kiraba bulabi abadde mutuufu amawanga gaafiika bwe batuula ng'abasajja bakulu abakazi bakulu oke balowooza ki bonga abasajja batuginga wazannyo batunuulira abantu abalina influence ne bakulaga nti ne gundi baamugemye n'omukulu bwati baamugemye ngwa omusawo akutte bukuzi wasi mpiso yes bo bwe batuula lwaki tebeekolamu mulimu ne baganda bannaye badde abasajja bano batuwa sente zaabwe bwe tudde eno emabega wakatenyi lwaki tetusalira abantu baffe magezi kijja kwogera kisingakaawo okay bali nnyo bali ddala in fact oyogedde bulungi nnyo kuteesa kwa mukama ne Dr. Wahome yakyogerako wali nti mu Congo wano DRC bazwette eddagala erya Artemisium eriso okuba nti liyamba kumusujja bulungi nnyo n'endwadde endala ne balikakasa naye baaligaana ne bagamba eyo gyati secondary kuba balina okuyisaawo eri abo naku example ya Dr. Ogwangu wano ewaffe wano yakola eddagala erya malaria abasajja bamugamba erigina kuba alternative kitegeeza kozesa lyabwe bwerinagana maybe okozesa ebyammwe ebiri bagamba alternative wane waffe wano ku butaka wano okitegede kati yina okumanya bannange ebyaddala tuzukuke okay ono omubede John ali wali kwayinza aliwo ena kasajja agambye bagema abakyala omwagwa n'abaana eddagala eryo libakendeeza okuzaala oba basiriira munda ne bataddamu kuzaala sinekindi ne bafa okay yebwati munefu wagambye wagambye nti nekimu ku ekibaviirako of course system efa system eyonooneka either ne bagikujjamu bujja oba ne bakola ki nenga bwoba oyanguye of course ofa baba oyanguye bakujjamu bujja nabaana eyo ng'ofunye cancer bakujjamu bujja okay kale mawe kulaba message ziri wano mpitirivu nnyo nene gundi
kandabe kale Impact FM koli wanji munange mulangira we bali kuliza sebo nze sebambrani lugazi sebo kakati mulangira ebintu ebyo nange luli era nakusinkirako message nyankugamba nti abasajja baneena abazungu waliwo ebintu ebimu bibatulemesa kati ngafe Abafirika kati okugeza nti Trump yatuggyako obuyambi waneeno obw'eddagala lya siriimu ng'abantu bakyasobola afuna eddagala naye Afirika ffenna ku baana abasomye medicine tebasobola kwegatta bonna ne basobola okubaako eddagala libagira ne bakola abantu basobola nga bafuna obuyambi kuba ndaba chansi gye twandikozesezza lwa nsonga abazungu baagaana okutuwa obuyambi ate essaawa ze ntuba nga tukoze naffe eddagala lyaffe tebakyasobola kugamba nti no ate eddagala fu ate biki kuba olwedde baba baatuma obuyambi bwabwe naffe ke kaseera Afirika tuzuukuke tubeeko ekintu kye tukola tuyiye tuve ku bazungu webale nnyo webali eddala munafa ayogedde ensonga nenzukira akatabo ka professor Cressing Welsing Francis Welsing professor katabo ako bakayita the miseducation of the negro akatabo ke bakayita yagamba professor mu katabo ako yaga nti batu traininga nga abaddugavu oba Abafirika kyali planned nti omala omuntu omusomesa kyoyagala n'omutraininga kyoyagala abeere n'omugamba nti guno gwe mulyango gwingira mu nnyumba nti omuliro ne gukwata ne guba gokutte ku mulyango tajja kufuna magezi gayita mu mulyango gw'emmanju oba ku bomola ekituli ayitewo kuba mu traininga wamusomesa buli kimu ayite mu mulyango guno gwokka naye baliwo omuliro ajja kuyitamu era gumwoke nga kikyategeeza nti batukwata obwongo ne babuteeka batuggyemu obwongo bwaffe ne bateekamu ebyayo baagala oba batusaanukula naye nga tuteekamu bye baagala byonna education system engeri gye tulowoozaamu engeri gye tukwaki munaffe yogedde ensonga enkulu ennyo tusomesa abaana buli lunaku wano buli lunaku naye tetusobola kwekola eddagala lyaffe nga ffe tugaa nti nowat katuba kwetuleko yabadde eye open eya Trump gye yakoze nungi abamu bagigambye nti nombi because balinda bulinzi kufuna bintu ku silver platter seri zijja buzi ne bafuna musani bakola ki nibaga bokamba kiyataddewo kiraga bulazi nno ke kaseera ozukuke bwobanga neighbor badde osaka naggali sigenda kuddamu kuwa mmere oyina ennimiro yo lwaki werimire yiyo lwaki okabukabi neighbor akummye aganye okusaka ewuwe oba aganye okuwa obuyambi ke kaseera mugana wange ebyo ne bipulaninga sisi mje batusomesa engabbo tubeere engabbo akataba kala kagundi ka professor Ali Mazrui bakayita ayogera ku bayita cha prisoner is political prisoner wagambye ati no tweyisanga bo twambalanga bo nenga kibagala batu traininga ba Europeans ba traininga Abafirika n'abantu bonna okweyisanga bo okwambalanga bo okwogereza ngabbo nenga ate bakimanyi nti nno tetulowooza ngabbo nti twetwala kuba tulowooza ngabbo kumbe wali kibagala okuba nibo bayisaawo netulabira ebyaffe ebisobola okuba bituyamba netulanga okutunuya bo bennya bonna okay embeera munange bwetyo bwetambula wanagambye atya agambye nti omusajja wa NRM Kibogo Isa alinga ogweka ggulu buyende wali mbuuza bannayuganda bwe tumala okuwulira ebigambo byotusomesa n'ebya Dr. Wahome ate tuba twagala ki bya mukaga na Moses Magogo kale ebale nnyo omulangira kale majje baleko naye abazungu bafaaki nze ndaba obuzibu bwe balina omululu n'okweyagaliza nze nali nganye okungema covid naye era nagonda ne bangema kubanga ebiseera ebyo nali nkolera Rwanda nga kizibu nnyo okuyita ku boda nga toli mugeme ate Rwanda batuzanga enkiiko za LC1 buli Lwakubiri nga basoma listi y'abantu abatali bageme Salongo Buyiza Emma ekapeeka wewe nnyo Salongo ekyo ne kyogeddeko ne mu Amerika bakikola kiva nti abamu ne bagoba ne ku mirimu ne Trump yagambye nti okusinza ku kuba nti banoonyeza ne bagamba nti basebe bamaze okuba nti beetonda bennyini abakola eddagala ba Dr. Fauci betondera ensi yonna nabo abagulwa ku mirimu yagamba Trump lulinga alayira nti nno
babaze ku mirimu baba compensating babalirire sente zebasubwa kuba bagano bagema ne babawumuza. Okay, think about life without vaccines. That is if you think I am poor. Muloza ku bulamu butaliiwo kugemebwa. Po okugemebwa si kibi. Neba kugemye naki kuba nyina osobola okwegema. Gwe kennyini ukozesa eddagala lyennyini ly'omanyi. Ekizibu si kyakwegema, ekizibu kyekyo kye bateeka mu ddagala erigema kirimu ki. Kyerugamba kyokka si kya. Terugamba nti kugema kubi, nedda. Si kubi. Kuba okugema kusinga okuwonya. Ne tugamba nti nno isai time ozuke. Tosobola kwekolera ddagala gwe nga Omufirika erisooka ligema abantu bo. Kye tuliko ekyo. Okuwa eddagala erimu obutwa. Lwaki tokola eddagala eriryo nga liri safe nobeera nga munnange ojja kubanga otereera. Kye tugamba ekyo kayoka bwana po. Ebeera mu class ogema si kubi n'akamu na tulina kuvumirira. Nedda baba tugamba nti no bakugemesa. Bishi bakugemesa. Mulanga, thanks for the program. Nsabodemo otuzanyire ku ddoboozi. Okay, nza nalizanye Joel Enamwenda Kamuli district yadali sabe eryo. Nalizanye eryo. Impact FM koli wanji. Mulangira. Sebo wange. Abale kwa Bagwa n'Obuganda. We bali kuliza sebo. Era nga tuwuliriza. Yes sebo. Walikumudde wasama. We wow. Batuyita. Neterere namba siwulya bulungi. Otebereza mbanyina abage mwedda. Sebo. Kale tunnamanya. Kyekigenda okuddirira. Yes. Ate ekiraba kyali. Mwana munyago yo sikuli ya bulungi. Abantu bagemera. Kuba ne weebuuza kati awo kike yayigamu. Awo nolaba nga tewalira kyeyayigamu. Yes. Yabikoma bbira bakubiwulira n'abireka Banansaaba wansi mubonebona oba temuzaala oba ki. Yes. Mwabamanyi. Ono abeera munagwa kyali. Sebo. Ow'Ennamanganga. Akubiriza abantu okuwa ensonyi wa chemical water bali okukatunkuma n'ebirala ebikaawa. Weewaawo. Kwagala nnyo Omulangira n'abagiriko Impact FM radio basamayinza. Weebale nnyo bali eddala wana munyago. Weebale weereza. Nkale sebo. Okay. Wambede Ivan, listening online for Mulira, born of Mbale City. Mr. Kalema, thank you for the concern. You are our health hero. On Heroes Day, let's organize some medals for you. Okay, naiba biwulira. Mr. Kalema, talk about it. The recent invention in malaria vaccination involving the development of 2 vaccines, RTSS and R21, which have been recommended by World Health Organization. What would be the motive behind it? Sometimes back, I heard that they had modified genetic mosquitoes that were meant to be sent in Africa to fight our African mosquitoes, because malaria was the only disease that had prevented Europeans from invasion of Africa. All in all, are we safe with the malaria vaccine? Webale nnyo bwana Wambede Ivan watu wagambye nagati no de project bagikola ne bagita ne Uganda twalya ku sente era weeri bagati no banganti district zo kwani bateekako endala okutaamu ensiri ezo mukono nagamba laboratory eri Ntebe mukugigulawo gude nafu bampita ani yampita mukwano gwange omugenzi kati kyuna kive jinja president yamugamba gendo gulewo Entebe wali Dr. Kayondo yali omugezi omukulu mulina bulungi nnyo ngayogera bulungi nnyo zo twafuna sente ezokuluna ensiri enkolerere wano twafuna eggwa mwanga gali asatu Uganda, Burkina Faso ne Mali. Kakati nageti no ready kiche bakola kyavamu obuzibu mu Brazil webagatagata ensiri nvamu omusujja omulala ogw'ekika kya Zika kati kyo kiri wano waffe akati nagandi nno sometimes the projects zigenda nga teziri successful bayiyayo ekirala kali webuuza ekibuuzo kimu ddala wensiri baba bazikola ne bazitano zitazika ati mu gundi zigenda mu maaso gukende oba tegukendedde kalwaki bagema ebintu bwe bityo wangi eso neje baliko
tubitawuliriza bwemuba mukuba feedback Yes, kuba kimuba mulangira nabo baba bakola programu yaabwe naye nze njakadde oyogereko n'enjuba eno banaye ensi yaffe tugyonoonye mulangira oli ku bazungu. ate okutuseeko muganda nga otuseeko bukutusi okutuseeko obadde oyogaki I think obadde oyogera ku kyagundi oyogedde ku kyenjuba ensi tugyonoonye ekyo I think njya nkyogerako buli lunaku program zenkola buli lunaku nkyogerako ekyo kuba ekisooka nimuna butonde bwansi ekyokusimba emiti kituufu nnyo tononye enjuba yeeyitiridde nnyo era tujuzi wano ku lwokunandu ze nakola ripooti twali ne permanent secretary owa ministry ebya environment ne water wali ku media center ng'ali mutubuulira lwaki embeera ekyuse bweti banagenda basubire ddi enkuba basubire mu makati g'omwezi guno then rain season yaffe ne right now of course tuwulira ebbugumu lingi nnyo libadde lingi nnyo olw'ensonga nti nno enjuba eba egenda kubeera ng'eri waggulu wa equator ng'eruse gwa equator omusana guba mungi nnyo ng'etambula jjukira ebeera waggulu wa equator nga 31 omwezi ogwokusatu 21 ogwokusatu kati enjuba tufu embugumu alingi nnyo then ebadde of course mbimanyi naye nga of course ebyo birabiri naffe ng'abantu bye contributinga ekisooka tumya emitu gimazeewo tetwaga kusimba ekyo kyokka ebikaka biyitirivu nnyo wonna byononye ozone layer akawubi ako tulibyogerako tujja byogerako naye nga at least tugera tukubiriza naye bali nnyo bali ddala lwakuba nti watovuddeko okutuseeko simanyi lwaki mbeera bwekyo Impact FM wanji hello sebo webale kuuliza nnyabo ensibizo zituyitiriddeko oyinza okuzukuka nga fesi yonayona ejjudde ensiri ndowooza ze zaabo ze bakola ekirala abana aba health bagezeeko okuwuliriza puroguramu zino batuteere mu nkola eddagala lyaffe tulirina wano mu nsi Uganda nze Kaseri webale nnyo webali eddala bana mukathe webale nnyo baka butuuse bulungi nnyo babiwuliriza ebyo ebintu byetwogera wano naggamba ekintu kimu nti wawulira president yagamba yennyini nti agenda kiraba naye balonkinze eri kati awo omanya wenagambidde nti omanya gye biva ne motive yeri luddawa mungi atuliza buli mumpeddeko ebyaddala ngenda basubire wano mubere bulungi gwasinga okweyagala teri akwagala nga gwe mu nsi muno oyagale n'abaana bo ensi ekuwomere mbe bulungi nnyo omunywanyi Dr. Gale wangu tumiddeko nnyo yatambuddemukko naye nga tujja kuba Fernando za wiiki ejja mbe bulungi mweraba program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike